olwo nkoze malaria sirina typhoid sirina nkolola omutwe gunnuma omusujja gunnuma buli kimu kinnuma test bwe njikola dokita ng'ajja ngamba olina covid awo tebalwadde tebaddamu kusemberera yo tebaddamu kujjayo ngenda kutwala ku simanyi ku CIU simanyi kitanda bakiyitaani ekyo ekya ICU amba omusawo ayogera bw'atyo mu bantu badduka badduse basembere basembeddeyo banziruse ddwaliro liri kuno ku kyalo amawulire gavuddeyo ekyalo kyonna kitegedde mama Pinkett afunye covid amba bwangamba okuntwala entebe nangamba nogenda kufulumya ssente kyetaaganga na miliyoni 3 nangamba wange nebangamba buno obulamu bubwo konze bwange ola stress enkubye biri gwonna gukutuse banga isoko leteyo emitwalo awameka 2 twala 2 nga tumizza ngafunye olwangamba bantwalako okisigeni namanya wano siyitawo sente siyitawo naawe kiba kikaaye engamba ebuwarabu tulina enzijanjaba gye twakola ki gye twejjanjaba nabagamba ekintu eki kangende eka nno ne ssente ate ogenda kusaasaanya biki nagamba era nze nnyino zinoonya kangende nzireete nkomewo tweyongereyo olwafuluma eddwaliro sadda nti ne mukyala Magi Namboze gwendi naye y'omu ku abo abasurvivinze ekirwadde kino kye tulimu ekya coronavirus. Jukira yali ebuwarabu eyo nayo nga kyeriisa nkuuli. Simanyi bwe yakiyitamu eyo n'akomawo wano ne kiba nga kikaaye. Ate wano ne kimukwatira nawo. Anaatubuulira yakiyitamu atya y'omu ku abo ba survivors kati bwe twogerako ku nsonga eno ey'ekirwadde kya coronavirus. Amannya gange mpitibwa Namboze Margaret Kyewalyanga ng'erya Kyewalyanga lya taata wange naye ku kitundu wotukyalidde mpitibwa Mama Pinkett. Mama Pinkett lyerinnya erikola era buli wotandikira wonna n'obuuza ngenda Mama Pinkett ontuukako bulungi. Pinkett amanyiddwa ku kyalo? Amanyiddwa ku kyalo nga maama we bw'oliwulira naye nga si yali awo omuwala abadde komoni ekiri awo. Osurvivinga otya ekirwadde kino? Njalo nzire ebuwarabu yo tekyakwatirayoko. Neyanziza nate era okumpa omukisa ogw'okwogera ku kirwadde kya corona. Nga mu nsi endala yonna era bwe kize kya affecting abantu n'ebuwarabu kyaliyo. Era ebuwarabu tuyina bwe twatuuka nga bwe mulaba kati bwe kiri nti buli muntu buli mu maka gonna waliwo abalina ssenyiga naffe eri kyatuuka. Naye before nga tetunnabakebera nga tuli eri twasookanga kwejjanjaba. Abantu bali engeri gye gavumenti bajjanjabira mu kiyungu habozi zaabwe baba nazo mu kiyungu. Bwe twafunanga ssenyiga bo abamu bakama baffe abalina amajiimu baddanga mu jiimu ne steaming ebyo byonna ne babikola. Kola exercise ne bakugamba kamule nniimwana zokka okamula akajaga k'enniimu okabaweereza. Kati it was unfortunate nti ewaka we nali muganda w'omwami yafuna covid. Bw'afuna covid nze tebaŋŋamba bo nga bamanyi. Kati muganda w'omwami yajjanga mu gym. Bw'ajja olina omuweereza amazzi bo badduka ne bamwekweka ate gwe olina omuweereza ate n'ojjayo byakozesezza. Kati kyatuuka okuba omutwe gwannuma omutwe ne gunnuma nnyo sojja ne gunjiikira. Ndowooza symptoms bwe zajja mukama wange yali musirikale ate nga musawo. Yaŋŋamba bugambi mu kisenge we nnali wengololera olwamuweereza message ne mugamba mpe panado mpulira kino na kino kinnuma. Yaŋŋamba otovaawo. Nensigala mu kasenge ako
okumala ennaku 28 kitegeeza ze ennaku 14 ezisooka n'ennaku 14 eziddako nanzijanjaba era nze Muwarabu wange siyinza mugambako kintu kyonna obuzibu bwe nayitamu bwe butono ennyo oba nze ku byonna bye nali neetaaga okufunamu sikyalaba buzibu bwonna kubanga nadda ndi mulamu. So awo teyakugamba nti wafunye coronavirus? Yangamba it is COVID. Bwangamba it is COVID nantreatinga for 14 days nga siva mu kasenga ako. After 14 days nagenda nenkola test ya government nenkomawo kubanga bw'omala okukola test okomawo mu quarantine nenkomawo mu kasenge kange nge flaska yampa flaska bafumba eniimu chai biki nenjiteeka ku mulyango bo ne bafukamu nga bambadde gloves n'essowaani nampa ne bayiwamu okay n'essowaani nampa disposable plates mbeera nazo eri njijjako emu nenteeka ku mulyango ne banteerako emmere nenjimenya njiteeka mu kasasiro. Engoye zange zonna buli kimu mu ruumu mwe nali mwalimu ekiyigo oba nsobola njoza oba sisobola mbitereke paka lwe naawona. Saasobola kuvaayo okudda gye bali paka tests ziri nga zikoze eki nga ziwedde. Test yajja ne baŋŋamba sirina covid nenfuluma ensanyuka nnyo kuba natya nnyo nga nfunye banga nnyina covid eri ne nga ngenda kufa. Mukama wange naŋŋamba sijja kuwaayo ku ddwaliro kuba tebajja kukuyisa nga bwe njagala. Obadde mukozi mulungi n'abaana bange ng'obaagala. Nina okujjanjaba oddeyo eka osange abaana bo. Katukola bwe baŋŋamba nti sirina covid ensanyuka nnyo ne tusala ne keeke. After 3 days ne bakuba essimu nti nnyina covid. Bwe bakuba essimu nina covid mukama wange naŋŋamba totya kuba symptoms ziri zonna tuzze tukola ki tuzijjanjaba. Kakirabika omusaayi baagwekenneenyezza obulungi ne gulaga covid. Kati leero lwe bagambye tuddeyo tukebere ki covid ne tuddayo tukebera covid era ne wayita 5 days ne basindika results ne bagamba sirina. Nanga kitegeeza wali we twasookera okukulabira wali mulwadde kati agenza kati toyina. Era nali nzijja ne tuddamu ne tukola test nga sirina nenkomawo. Eri twajjanjabisanga eyo dawati gwe gambye nga twenyokeza bikola bya olive kuba gye emiti egisinga okubaayo olive oil kati waliyo egyo emiti egivaako ebyo byebikola bye tufuna n'ebikola by'entende ebisansasansa ebyo netuteekamu loobu neweenyokeza. Kati awo nempitawo najja ennyonyi eyasookera ddala nga baakagulawo wano gye najjiramu nengenda mu karantini. Twajja abantu 180 abamu ne babatwala e Namboole abalala ne tubeera e Mulago ku paramedico. Batusangamu abalwadde ba covid balinga 5 kubanga twamalayo mwezi. Buli wiiki bwe bajjanga ne baddamu tukebe batukola nko test ne batwala zigenda okudda nga tulinamu abalwadde ne tuddamu paka kulasti abasembayo nga tumaze okutukebera ne bataabalamu abalwadde ne bakola ki ne babasigaza bate tulina tinkomyeyo ndi wano kweno feezi oba namujja mu kikuubo oba nnyinaawo akaduuka akati ninsobola ebintu mu kikuubo mpola mpola wenadda mutwe ne gunnuma enjasimula senyiga nenkolola baadaye nakkubirako ne ku ssimu nawe oba covid nyimuka nengenda mu ddwaliro bukyali ngenda mu ddwaliro banga ngende nkole test nenkola test ya sente nno mmeka 2 ne bana 2 gange bagabbye covid talina ddagala ngamba nkole covid 2 olwo nkoze malaria sirina typhoid sirina nkolola omutwe gunnuma omusujja gunnuma buli kimu kinnuma
test bwenjikola dokita nga ajja ngamba olina covid awo tebalwadde tebaddamu kusemberera yo tebaddamu kujjayo ngenda kutwala ku simanyi ku CIU simanyi kitanda bakiyitaani ekyo ekya ICU amba omusawo ayogera bw'atyo mu bantu badduka badduse basembere basembeddeyo banziruse ddwaliro liri kuno ku kyalo amawulire gavuddeyo ekyalo kyonna kitegedde mama Pinkett afunye covid amba bwangamba okuntwala entebe nangamba nogenda kufulumya ssente kyetaaganga na miliyoni 3 nangamba wange nebangamba buno obulamu bubwo konze bwange ola stress enkubye biri gwenna gukutuse banga isoko leteyo emitwalo awameka 2 twala 2 nga tumizza nga funye olwangamba abantu alako oxygen namanya wano siyitawo sente siyitawo naawe kiba kikaye engamba ebuwarabu tulina enzijanjaba gye twakola ki gye twejjanjaba nabagamba ekintu eki kangende eka nno ne ssente ate ogenda kusaasaanya biki nagamba era nze nnyino zinoonya kangende nzireete nkomewo tweyongereyo olwafuluma eddwaliro sadda nga nnyingira nga neewe ekitanda mu kisenge kyange awo nga neesibirayo nga ngula vitamin D eya grams 1,200 nga ngula vitamin C nga ngula zinikid nga ngula erythromycin nga ngula septrini oli omuganda owaffe ne piriton nga nyongerako ekisefuliya kyaffe ekirimu buli kikoola kya muti buli kikoola buli muddo nga nteekamu ne kavix mu China bulungi nga nkwata blanketi yange abaana bwe bakibugumya bwe bateeka wali eri esefuliya nga nkyebikkamu twasenako ekimu ateekamu ekisula tuteekamu omubisi gw'enjuki ne tukola syrup tumanya tulina local syrup ne tugula ascol yiri wali eri syrup eyo gimpeereza ekaawo box eyo netugula nengula neeyo syrup nengattako nebiri ebiganda nenzira mu steaming bwe steaminga mu ddagala bwe steaminga mu mazzi ameereere bwe steamingako mu ddagala bwe steaminga mu mazzi ameereere bwe nkola exercise bwe bakuba eno mu mugongo bwe olina owulira nga akantu kakusiiwa n'ebinyira nga ne bw'okwata bw'oti owulira nga abikutte bw'oti okwata bw'oti n'onyiga wano ng'owulira nga waliwo ekintu kyetaaga ovaawo so nga nyinyika ekigoye nenyiga buli wempulira aminyira buli wempulira ewannuma wonna nenyigawo nimala nenzirukaddukamu mpola mpola ka exercise nemmira eddagala lyange kati liri eddagala lyonna wendi kugambe bwe naligula saalimira nti lyonna ndimira omulundi gumu kubanga mulimu antibiotic ya septrin wamu ne erythromycin zonna ziyinza okuba zikola kyekimu so nasooka nemmira erythromycin empeka 3 okumala ennaku 3 omira emu obijjeewo ebyo ani akuwadde prescription eyo dokita yali amaze okukiwandiika nga ankuba n'empiso za Dexa ne Sefamo so wafuna dokita nga yazinkuba zino zonna ziyise wano wonna muno kwonna kati nga eryo lyonna eddagala tulikozesa tetujjanjaba covid tujjanjaba ekifuba tujjanjaba ssenyiga tujjanjaba omusujja tuboostinga immune twongera ku basirikale abalwanyisa endwadde kubanga akawuka kwe kamala okuyingira kalya kanafuya obuwuka obulwanyisa endwadde ng'eno ebirwadde ebirala webikola ki webikuluma kati stress n'oteekako ulcers n'oteekako ekirwadde ekirala kuba kati oba oconcentratinze ku kifuba nga mulimu eddagala erimu lyomira ery'ekifuba litula ulcers ogenda okula nga ulcers zirinnye
so obeera olina kuba ngo oli mu kubalansinga birwadde by'olina. Kati ayina sukaali bwa concentrating ennyo ku kino ekifuba yeerabira eddagala lyaki lya sukaali, sukaali n'alinnya. Ogenda okujjukira okudda ku sukaali, kumbe sukaali ayinza okukola ki? Okutta. So stress ennyingi, okutya okungi kwe tutidde obulwadde bituleetedde okuba nga tufa. Kati nze kye nakola olwayingira mu kisenge kyange ne ngamba eno comfortable zone. Bwe nsitiiminga ebisigadde saagala kumanya oba balidde oba banywedde oba bakoze batya simanyi. Nze kasita nfuna ekkerenda lyange nenywa wano nenywa nawali ne vitamins ne booster plus ne boostinga abasirikale abalwanyisa endwadde nenyongera amaanyi mu mubiri gwange nendya n'ebibala. Yengeri gye nzize okusurvivingamu kubanga emiliyoni 3 ze baŋŋamba ngende ku oxygen nalaba nga oxygen talina kyagenda kukola ki ne ssente we ziva obudde obwo. So mu kyo waliwo ka inhaler ka inhaler aba athma bakakozesa ng'oganye okussa nze ke nakozesa buli okussa kubadde kugaana nakozesawo inhaler. Nina n'empisa endala ze nafuna nga muno bwe mpulira mukutte bankuba empisa ezo zaali 2 ne ziyita mu musaayi amawugwe ne geeta omulundi ki kintu kyatuukira ddala awo kuba nyina kiseera kye natuuka ne mmanya ndabika ngenda kufa nga ne baneiba bagamba waawo leero waayitawo ne kasita nayise ennaku 3 ne nkwata olwokuna nga ati covid takyanzise bwe nfa manfudde ki kirala. So bwe ntyo bwe nzize nejjanjaba up to now natuuka ne nkola test nga sirina na postinga nendaga kati sirina naye era bino ebintu nkyabinywa kuba abaana nali nabo mu waka abadde afunamu okukolola nga bo nabo bajja banywera eddagala nze eri nga ndikozesa nga nabo bakola ki banywa bakozesa bamira bakola ki kati omuwala n'atuuka n'agamba wano awulira wamusiiye naye ne mutwala ne bamukuba ki pinketi empiso ne bazikuba kati bonna nabakutte bakuba bukubi mpiso nagaana okukebera olw'ensonga nze owa covid mbaddemu muki mu nnyumba kati nga it is a wastage of ki ne tuboostinga ne immune ye within 5 days yali amaze okuŋŋamba ali okay. N'omulenzi naye n'asiiyibwa era naye ne mujjanjaba bwe ntyo era naye naŋŋamba ali okay. Nga waliwo ebintu by'oteewala olina woozuka ku makya n'owulira ng'oli bubi nga wabagambe temuyingira mu kisenge naye tolina bw'ogamba maama ng'afa n'ogamba omwana tojja nga bakola ki kati nabo nenzija nga mbajjanjaba bwe ntyo paka bwe natuuse nabo ne tukola test kuba kati erina we yagenze nekendeera nga ya 5,500 oba ga mu nkuubo oba byaki naye nga ffe twafunye ki nga bonna baki balamu nenkakasa nti kati tukoze eki tuwonye naye ngaokusingira ddala tuggyemu okutya kuno okutya kwe kusinga otutta covid just senyiga naye ali a bit strong ti owulira eminyira gy'oyagala onyize nga tegivaayo naye nga gwe ogiwulira n'okuwunya gikola ki giwunya owulira olina kyoyagala kikuveemu naye nga kikoze eki kiganye. Amawugwe tugalowooleza wano amawugwe si we gali amawugwe gali wano era peyini esinga abalumu obulungi ogiwulirira wano ofunira okuvaayo kwako wano kati obulumi bw'amawugwe ago buviira eno n'okulemererwa okwo okussa eno gy'owulira wewenyiga weewati n'owulira nga wenyize. So bw'oba okifunye ng'ogenda okifuna kola exercise, breathe in breathe out, concentrate, breathe in breathe out. Amazzi agookya gayamba okwokya
ebintu ebyo binyiranyira ebyo kati ate bw'obuwulira gayamba togakendeeza kubanga gw'ojja kulowooza obirwana kuva mu ki mu mumiro naye ebintu ebyo birina okufuluma kati bwe biva wano bikka mu lubuto olubuto ne lukola ki ne lukuluma kati olina okulwana bive mu lubuto obifulume so waliwo ekiseera ekituuka nga weetaaga ofune ku ka running stomach ebintu bino bisobole okukola ki okufuluma kuba stages gye bigenda biyitamu naye eri painful n'okubeera weak olina lwotuuka n'owulira nga ovuddeko kamunguluze jjukira onywa entangawuzi onywa enniimu onywedde ezzungu onywedde biki tulina n'egganda lyonna lye tuzze tunywa eddala baali tugaana naye abamu tuyinza okugamba lye lyatuwonya byonna n'ojja nga obikoze kati omubiri ne gubeera weak kati bw'oteekamu okutya olina pressure olina ulcer olina sukaali olinamu ekibumba olinamu ebirwadde ebyazze by'otamanyi olina pressure za looni olina pressure za lockdown abaana banaalya ki akawunga muzeeyi tatuwadde sente ku masimu tetuziraba kakkana bufa bufi obubaka obusembayo eri abantu bafaabwe infact bwe twabaddeko n'ogamba covid gyali obubaka obusembayo ekiriwo kati nti kwegemesa before nga tonnagenda kwegemesa sooka oboostinga immune yo lya bulungi lya ebibala gwe wennyini weewulire ng'oli mulamu tokuuma kuwuliramu kasenyiga nti nnyiza nti kanziruke baŋŋeme obulwadde tebabugema nga temulimu obuki obulwadde oba ogenda kusaasaanya buki bulwadde so mbasaba twegemese nga tumaze kuboostinga mibiri gyaffe n'ekirala nze ngamba kyandibadde nnyo okugema nga tumaze kkebera kuba abamu bagenda okugema ng'olwedde covid bakola ki bamulina nze ngamba obaawo obulwadde buba bugenda kutambula butambuzi ebyo biba byabasawo so nze ngamba tuboostinga emibiri gyaffe tuddeyo ku nkola y'okunywa eddagala lyaffe liri egganda okusingako kino kye tuli nti nziruka mu ddwaliro buki tufumbe ezimakaayi zaffe ebbombo lyaffe gyeriri omululuuza gyeguli ekibwankula tatukirina ekigaji weekiri kanaalongo eyo sirapu bw'oba ogikoze ogoba omusujja ogoba ebimenyomenyo ogoba ssenyiga onyiga amabwa gali g'oba ofunyeemu kw'oyongereza ezzungu atulaba omulungi ye mukyala Margaret Namboze gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu alina ebyokweyigirako bingi era nsuubira gwe asobodde okuba nga otugoberera tosobola kuba nga osigadde kyekimu nsuubira nti olina kyoyize Margaret weebale nange neeyanziza okunkyalirako tweyanse gatulaba omulungi tetujja sukkawo awo tujja kuba nga tuddingana nate omulundi omulala olunaku olwaleero ndi wasanyo nyumizaamu na ogi wange manya mbalowooza tetwasoma otubeera mu bintu bino ebya midiya naye twasoma ne tumalirayo ddala weewaawo tuddingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba